TikToker Ibrahim Musana ninga abasinga obungi tumumanyi nga Pressure 247 ebintu byeyongedde okumwononekera olunaku olwaleero bamuziza wali Buganda Road Court nga bazze okuwuliriza okusaba kwe okw'okweyimirira abadde yateekayo application ye ng'asaba nti bamukkirize abe nga yeeyimirira then asigale ng'awozesebwa ng'ava waka naye munnange gye bigweredde okusaba kwe nga bakugobye. Omulamuzi w'ekkooti kubanga okuwulira bbeeyi eno kubadde kulembeddwamu omulamuzi amanyiddwa nga Richard Virivumbuka ategeezezza nti ekisooka mbu abakumweyimirira be tuyita suralities ebibakwatako tebitegerekeka naye kennyini oyo no mukulu Male Mabirizi munnamateeka nti ye kennyini nga Ibrahim Musana nti naye ebintu bye tebitegerekeka mbu ekisooka mu kusooka yasooka n'abagamba nti mutuuze w'e Mukono Kabuga nti naye leero ebbaluwa weze ebbaluwa y'LC ebadde eraga LC1 Najjanankumbi mbu naye ate oyo LC1 Najjanankumbi amaze n'amwewakana okitegeera ate mbu babadde bakyali awo ate n'agamba nti mutuuze w'e Budaka kaakati olaba nti ebintu ebyo tebikwatagana Kabuga Mukono Najjanankumbi yeno ate Budaka district eri mu Eastern Uganda kwegamba nti ebintu ne biba nga tebikola ki tebikwatagana okukakana nga okusaba kwe okw'okweyimirira ng'omulamuzi akoze ki akudismissinze. Mu bigambo bye omulamuzi agambye nti kisingako ko mbu lwakuba oyo nno mukulu Male Mabirizi badde azze ku challenginga oyo nga womanyi Eva. Omulamuzi agambye nti Ibrahim Musana gye tumanyi nga Pressure 247 mbu ng'akozesa omukutu gwe ogwa TikTok nti abadde alumba abantu abanene mu gavumenti so mbu kisingako okubeera mu kkomera mbu bw'anaabeera mu kkomera ajja kuba seefu okusinga we banamuta ate mbu abantu abanene abo babadde alumbaganya babadde ayogerako ebikyamu olwedde bamaze omumutegeera nti oba abeera sayidi z'eno mbu butya nga bamuwa bail ne bamuta ate abantu abo babadde alumbagana ne bamulondoola ne bamutuusaako obulabe so yagambye nti kiri seefu okumuleka ng'ali mu kkomera. Ekyokulala omulamuzi agambye nti abantu nga Musana ekiyinza maybe okukkiriza ne bamuwa bail nti nga alese miliyoni 30 million eza Ugandan shillings ez'obuliwo leka bino mbu non cash bail ez'obuliwo miliyoni 30 nga kw'otadde ne Kyapa ky'ettaka nga kiri mu mannya ge mbu ebyo bintu ebibiri ebyo waabikola mbu abo bajja muwa bail abe nga yeeyimirirwa naye mbu azipanaawo mbu ebintu bye mbu birimu amatankanye abamweyimirira nabo mbu kale si balambulukufu nabo bali awo mbu ebibakwatako tebitegerekeka so nti tebasobola kubanga bakola ki ezo z'ensonga omulamuzi z'awadde olunaku olwaleero so ne kiba nti his bail application was dismissed nti ajja kubeera mu kkomera paka agire nga bamuwozesa mpaka ng'aviire naye ekisinze ate okuneewuunyisa y'ensonga omulamuzi gy'awadde nti Pressure 247 nti abadde alumba nnyo abantu abanene mu gavumenti. At times ebintu ebimu tubiyita content nti abadde alumba nnyo abanene mu gavumenti nti so olw'ensonga eyo nti tebajja mumuwa bail
nti kibeera seefu. Bwe kibeera seefu nnyo kubanga ate asigalirayo bw'atyo ddala nti kubanga wavaayo mbo bayinza omulondoola. Munange weebityo ffe tumusabira nti munange oba oli abagamba nti ekkomera lino ebeera University of Understanding oba oli awo ajja kuvaayo wanaaviirayo nga ayizeemu n'alekeraawo kubanga ayogera byali ayogera oba olala n'okulumbaganya abantu n'okuweebuula ekitiibwa ky'Obwakabaka naddala okuweebuula Omutanda. Ekyo kye kintu kyasingira ddala. Omanyi waliwo abantu abamu nga omwesimbamu nga maybe naye nga Omutanda yeesimba mu Mutanda n'ayogera ebigambo mu butuufu ebiweebuula omuntu era oyo yeyaviirako oba oliawo abadde akoze ebintu bingi abadde ayogera byayogera naye ekintu ky'okuweebuula Omutanda kye kyasinga okuba nga ate kimalamu nnyo abantu ne bagamba nti nedda asusse weeyandikomye oba oliawo anoonyerezebwe ayagalirwe kati wuuno awe n'embayika simanyi oba waliwo eyamutumanga oba bintu bye just yalinga akola content awo simanyi naye nga yassuuka weeyandikomye naye essaawa eno akafiiramu yekka tetumanyi oba naavaayo ddi oba binaggwa bitya oba binaatambula bitya ate wuuyo sitole tezikwatagana ono maybe nga wagamba nti yaliko ebutabika esitole ezo nali naziwulirako okwo oba byali bituufu oba nedda oba naye yali just abuildingiraawo akugamba nti bw'anaakyogera mulamuzi ajja kutunulamu agambe nti omwana ono omutwe tegukola bulungi lwakuba abadde yakava butabika nze naawe naye nga ebibye biwanvu ebibye byeyongedde okuba nga bikyawanvuwa no bamuzizaayo mu kkomera mpaka nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa December 2024 ennaku z'omwezi nga 2 mpaka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa December mwaka 2024 wagenda okuba nga ate adda mu kkooti eyo periodi yonna ajja kuba nga agimala mu kkomera kubanga tebasobodde kuba nga bakola ki nga tebasobodde kuba nga bamuwa bail olunaku olwaleero lwabadde asuubira so kibalemu kuva guno gwa 3 emyezi egyo gyonna ajja kuba ali mu kkomera paka ennaku ezo zibagambye. Nalabye omukulu Mabirizi ng'agamba nti ayagala ku challenginga ekyo ekikoleddwa omulamuzi wa leero simanyi oba binaggwa bitya oba binaatambula bitya. Mabirizi mumanyi ye Eva abeerawo ku challenginga buli omu talina gw'atawawaabira oba binaggwa bitya. Jjukira naye baamusibako kumala emyezi 18 ng'ali mu kkomera bwe yafeeringa kubanga aleeta ssente ze baamusaba era n'asaavinga paka we yavaayo. So mwana mulenzi pressure 24/7 mpaka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa December 2024.